Mutire gwina gye musizira okubeera nga ate mugoberera. Welcome yet to another edition Fahad Pro UG YouTube channel gye muliko nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako. By the way, waliwo ekyansanyusiza over the weekend. Twegatiddwako abantu abasoba mu 1000 abasubscribinze abapya balinyomera ddala okubeera nga ate mwatogaseeko wano tubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ate teweerewo ggwanga yonna era nga kyolina okubeera nga okola kiri kimu, make sure nti okuwona ka notification bell ako kuwona ka notification bell kajja kubeera nga waliwo ntekayo update notification ejja kubeera jja waggulu nti waliwo ekipya ate omukulu kyasobola okubeera nga ate atufunirayo ate ne bwe tulina okubeera nga ofuna ka notification oluusi budireyingamuko okubeera nga bujja kyogenda okukola ogendagenda ku YouTube osachinge Fahad Pro UG ojja kubeera nga channel gifuna wali ojja kulaba olulenzi olugogofu olwambadde t-shirt ya white era nga ye channel okwenda ojja kubeera nga okirikinga awo era nga ojja kubeera nga onfuna obutereevu. Kakati ndowooza kambere nga ntandika n'amawulire. Ekivulu kya Bobi Wine kyabaddewo ku weekend ekyabadde side ewali e London era nasobola okubeera nga mbibaleetera naye ate mune waliwo ebipya ebyasobola okubeera nga ate happeningawo. We bavudde ku show eyo yabaddewo ng'ennaku z'omwezi 2 wali e London ng'ennaku z'omwezi 21 basobodde okubeera nga bagenda ku after party ne babeera ku after party awo ne mukyala we abantu ab'enjawulo ne babeera nga babasalako era bwe bavudde awo ne bagenda ate mu kifo ekirala okusobola okubeera nga basinkana abantu b'e London. Abantu nno babadde bangi nnyo abasobodde okubeera nga bagendawo era nga abamu ku ebo abasobodde okubeera nga bajja basobodde okubeera nga babuuza ku mukulembeze ye mwami Made in Sereko era nga omwami ono Made in Sereko y'omu ku bamanyikiddwa nga abatwala CBS FM be bakwasaganya be bakulira okubeera nga kugamba bw'oba ozze ku CBS be baselecting ati gundi yajja gundi yotajja. Kakati munaye y'omu ku babadde bajja. Kinajjukirwa nti Bobi Wine abadde takyakkirizibwa oba takkirizibwa okubeera nga ajja ku CBS yagaanibwa era nga abantu b'enjawulo olukongolo bazze nga balusonga ku mwami ono Made in Sereko. Kakati n'abantu b'e London bamutabukidde kakkana ate munaye tebamuggyeemu ebyama era ka video yonna kubeera nga kapulayingirawo. Made in Sereko bamusazeeko yadde ayagala genda kwekubya ebifaananyi namukulembeze ne bamubuuza owaayi omweyisayisa president wano naye ng'eri ku CBS tomukkiriza nakubeera nga ajja abeere nga ayogerako n'abantu oba abantu ba Nuupu bonna bonna tebakkirizibwa okubeera nga bajja ku CBS basobole okubeera nga ate boogera ensonga zaabwe. Munnange omusajja yavuddemu ekigambo n'agamba munnaaye byonna biri awo naye Mayiga ye mukama wange nze amateeka oba byonna benteekeddwa okubeera nga nkola ku radio mbijja wa mwami Mayiga era nga byonna byogedde mu katambi nga bwagenda okubeera nga nkakuteerawo awo era nga yeesobodde okubeera nga yeetonda n'agamba nze nange bantuma butumi era nga akatambi nduuza kambere nga akakuteerawo era nga comment section always ebeera open. Olina eddembe okubeera nga oteekawo wansi awo comment yo teekawo comment yawo wandiika ekyo ky'osuubira okubeera nga oyogera ku nsonga eno. Kakati nakatambi kubonaaba kakugiddeko nala obutambi bulala bungi nnyo kubigenda maaso era sitero mu ggwanga Uganda era nga video of course tandika nakugikuba mu muliro likinga sharingirako abalala ate basobole okubeera nga nabo batwegattako ensonga zibeere nga tezitambula wamu fenna tusobole okubeera nga ate tubeera well informed. So kamutera obutambi buno ate luvannyuma nkumawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. See that there's sign for the room. You don't know Come down by itself. Sikuma chekiriwo wadogamba ki kiki wadogamba ki mbulira nekupeji yonna jja nenkuwoninga nsereko muyina vulugu gwe mukola wallahi tulina kyako nze Sereko mmanyi todduka kasigo wandesewo Sereko todduka nze njagala kuba president tomuyita president nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe radio yange abeera ku radio kyendala kojja abeera ku kyendala kwabeera radio yange gamba buuza Mayiga
Buza Mayiga. Buza Mayiga. Buza Mayiga. Buza Mayiga. Toduka. Njala kuba president. Tomita president Why obadde kinaawe? Radio yange abera ku radio kyendala. Kojja abera ku kyendala kwabeera. Radio yange gamba Buza Mayiga. Radio yange abera ku radio kyendala. Kojja abera ku kyendala kwabeera. Radio yange gamba Buza Mayiga. Leo kimanyi nti sigenda nagenda mu honeymoon kubanga olwawo tugenda kutandika national tour. Era honeymoon nabitadde ku bbali. Era mukyala wange ono ekirabo eky'embaga kimuwadde agumirawo asooka agumirawo then tulabe ebinaddira Katonda bw'anatutambuza kubanga struggle yino okusigala ng'etambula. Maama honeymoon teriiyo. Olw'embeera ate eribaawo kati ogenda kubeera mu nju eno wekkawo oti mukulu agenze kukunga. Ajjanga agenda akunge akomewo. Honeymoon tusobola ogifuna ekiseera kyonna. Obubaka bwo. Njagala okusooka okwebaza mmwe abazze bulijjo nkulaba. Twakoma ebbanga ddeneko eri kukwanjula gye twayanjula watwajjawo ewammwe kyankwanjula ne waali wala anti ebirungi biva wala mazima ojja tunuulira amayinja ga gold waliwo ekyandiikibwa ekigamba mu Proverbs 31 nti omukazi a virtuous woman is like rubies. Rubies mayinja gali precious tojja gasangasanga. Njagala okugumya abantu abali eyo mwenna n'okubazaamu amaanyi mwekwase Katonda temugwamu maanyi. Embeera weeyinza okuba nga si nnungi naye press on, keep focused, don't lose your hope and trust in God. Owulidde ekigambo kiri ejjya ery'omuwendo liva wala. Yes, Bajuli niyanzija wala nange namujja wala ate ne tuwangaala mwasinkana wayi. Ebyo biwanvu Seguya naye omukyalo ono musabi ekyo ensi eno kimanya. Era mulabye mukyala wa muwendo nnyo nsumba mulamba gagga nnyo eri Nyanzi. Era abantu abalaba Nyanzi byakola ne balowooza nti biva mu bbanga n'obugumu bw'entambuza n'obugumiikiriza n'amaanyi. oyina omuntu ono ali mabega waakyo. kale banna She's a prayer warrior. katubaagalize embaga ennungi. Naye tubayise mubeewo bambi muli bakwano baffe mujje mwekereziya ennaku z'omwezi 26 ku Lwokutaano. Yes. Tutendeeze Omukama olw'okkula lino mutwegatteko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abayi abali b'ebisiyaga nga batabukidde embaga. Embaga zifuuse embaga mu kibiina ky'abali b'ebisiyaga. Kati kyeneebuuza kiri kimu. Abakazi bano betulaba bawoowa ne bebagatta empeta be balya ebisiyaga oba ekyokubiri bano ababawa ssente abali b'ebisiyaga abawa NUP ssente okupromotinga ebisiyaga ate bo ne baziwasaamu abakazi babiraba oba tebabiraba. Wayiswa n'awasa ne babongera ssente oba kitegeera nnyoko Deriki n'awasa era ne babongera ssente. Kalwe n'abagabe n'afumbira era ne babongera ssente. Kati ddala ssente bano abali b'ebisiyaga tebalina magezi okubanga ssente ze bawaayo bano bapromotinga ebuli w'ebisiyaga ate bo bazikolamu mbaga kuwasa bakazi n'abakazi kufumbira basajja ne basigangira bakyawo ekibiina ekyo ssente tebategeera bulungi. Wembuuza nti kino kirekawa Fuutu Soja wekimanya kabonera Abedi Bwanika kino kikulekawa nga boyita bali b'ebisiyaga bakubambaga bwe tulaba bagakumbagayo. Kino kirekawa mukamaawo Mpuuga kimulekawo ono boyi wani ono musituzi w'ensawo ya Anitamongo kibalekawo basajja. Mufubye nnyo kakasensi nti NUP abali b'ebisiyaga
kyokati ekibiina ky'abalimi b'ebisiyaga kyekikyasinza okukola embaga mu Uganda ng'abakazi bafumbirwa abasajja nga n'abasajja bawasa abakazi. Oba okitegeera ffe tukimanyi bulungi nti mmwe bali b'ebisiyaga mubipromotinga nga mubisiba ku bantu abatutumufu nga Bobi Wine ne banne olw'ensonga nti bwe mubyogera ku muntu nga Bobi Wine kitambula nnyo ekyo kibozi kigenda wala. Kati gwe gwanika ne bana kwogera ku nti bisiyaga ani akumanyi era kigenda kukomaawo nti bakyogerako mu kisenge n'ali mu ddiiro takiwulira bwe bakikwogererako mu ddiiro ali mu kisenge tayinza kumanya kyebakogeddeko. Kati ate gwe kyogedde ku Bobi Wine ng'oli ku CBS ne mu Amerika bakiwulira. Kati mukozesa erinnya lya Bobi Wine ne NUP olw'okuba nti ebyo byombiriri bitutumufu okupromotinga omulimu gwammwe oba omuze gwammwe ogwoli w'ebisiyaga nga mweyambisa amannya g'abo abatutumufu nti buli anaawulira nti Bobi Wine ekyo kireekaana. Oba okitegeera. So nze sigala ngamba bannayuganda nti His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu alina mu lulimi oluyayibira n'agamba nti atamanyi bw'aba tamanyi nti tamanyi oyo aba musiru mu mwesonyiwe. Basajja mmwe nammwe tugenda beesonyiwa tugumiikiriza ne tugezaako okuwumba omukuba nti bagamba nti akuba owuwa akuba awumba. Oba okitegeera azaala ekibi akiwongerera n'ebyonna biganye buli lukya mwongera kwonooneka kati tubakolere ki lwaki tetubeesonyiwa. Congratulations Chairman Nyanzi muntu wa watu ne mwannyinaze Majorini Katumba bampita Sega wa Hassan afumbiddwa Wankima Ssebo Nyanzi oli mukoddomi wange pulirizi n'enkwezenge ezikwogerako mbu mwezige ozasimanyi NUP bali babisiyaga tumbaavu.